abataafuna zaabwe sente bwe ziba zaabulira mukono tujja kumanya, bwe ziba zaabulira Kampala era tujja kola ki, era pulezidenti yagambye kila muntu yazikwatako zimuwunyeko. Enteekateeka ya Parish Development Model mu ggombolola y'e Champs mu disitulikiti y'e Mukono eyongedde okukaawa ng'abatuuze beemulugunya ku bamu ku bantu abazze bafuna ensimbi zino ng'ate si batuuze mu kitundu kyabwe. Ekisitudde yali minisita omubeezi w'ebyamazzi n'obutonde Ssaalongo Ronald Kibuule okuvaayo n'assa abakulira okusitula embeera z'abantu mu ggombolola eno ku nninga ng'ayagala batimba enkalala zaabo bonna abazze bafuna ensimbi zino. Tekirina sitaani kulabisa abantu abo mu nkalala ku kitawuluzi wali abataafuna zaabwe sente bwe ziba zaabulira mukono tujja kumanya, bwe ziba zaabulira Kampala era tujja kola ki, era pulezidenti yagambye kila muntu yazikwatako zimuwunyeko. Kibuule agamba nti singa kino kikolebwa kyakuyamba okumanya abo abava mu bitundu ebirala ne bafunira mu Champs ssente kw'ossa n'okwewala enteekateeka eno okugootaana n'okufiiriza abatuuze abandigiganyuddwamu nga bino abyogeredde ku kyalo Kadozi B bw'abadde asinkanya ab'obubondo bwa NRM ng'atongoza n'ekibiina ky'obwegassi ekyatwegatte NRM Group ekikulemberwa munna NRM Farida Namatovu. Tongoza twegatte NRM Group okola emirimu gyayo gyonna nga weegisengese era munzikirize ensayininge wane wa Ssaabalwanyi. Ono asabye abagaba ensimbi za Parish Development Model okwewala obusosoze mu madiini, amawanga n'ebyobufuzi ng'alaze okusoomoozebwa pressure groups ezitandikibwawo kuzisanga kuba waliwo ezitandikibwa n'ebigendererwa ebirala. NRM eyagala tuleme kusosola ku nnyingo yaffe ey'okuna mu bantu, atukozesa eddiini, atukozesa ebibiina by'obufuzi, FAPDM tegamba nkoba NRM bajje bokka bwenna mujje. Ate bwetuuka okubalabisa annaffe kibayisa bubi, tebaagala baboogere, tebaagala bakole ki. Ye Frank Serubiri nga ye ssentebe wa pressure groups zonna mu ggwanga akuutidde baakulembera okukulembezanga ebigendererwa by'omukulembeze w'eggwanga nga balowooza nnyo ku nnyingiza y'omu maka. Mwesigame nnyo kye bayita addresses on socio-economic transformation and household income. Tulowooze nnyo okwogera ku nnyingiza eyaki ey'omu maka. Ssentebe w'ekyalo kino Solomon Lukeela wamu n'omwogezi wa pressure groups e Mukono Edin Subuga balaze okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli obuteewa kitiibwa ssaako ne bannabyabufuzi okuwuliriza eŋŋambo kye bagamba nti kiviiriddeko NRM okugwa e Mukono. Ekituluma be bassentebe abasinga muno bwe bakusisinkana oba bwe babasisinkana mmwe ne boogera be ebibakwatako ne babiiya ffe ne mutukyawa ffenna, ate gye mukoma tukyawa ne tumanya nti mwatukyaye naffe ne tugaana okubatiikinga. Buli omu awe munne respect, ate ffenna tuli ku goleegi emu. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.